Kadama TV emboozi ya Shadia ekyongera ogenda mu maaso oba n'abawarabu okubeera nga abaana bo bareactinga ku kino ekintu. Boosi wa Shadia yavuddeyo neyennyonnyolako nti embeera nga Shadia bw'aginnyonnyola si bweri, ne wabeerawo ne Kadama yasobodde okubeera nga contactinga eggulo twasobodde kuwa story oba message Kadama gye yasukumira Omuwarabu tugenda gikuplayingira leero. Naye waliwo Kadama ono agamba nti ebbanga ly'amaze mu Bawarabu akimanyi nti balimba, era yagamba tewali mu Kadama yenna asobola kubeera nga yeeyisa bubi mu nnyumba y'Omuwarabu n'abeeramu. Ate nga kiri nti Shadia bw'aba omukyalo n'agamba yeeyisa bubi, ate eno ye chance okubeera nga mutanaddayo Uganda, kuba waliwo opportunity y'omwenda nti abaana b'e Jordan lwakuba wakyaliwo embeera gye tutanategeera kuba embassy tenabeera nga etuddamu kiki tenatuwa directives ez'okukola ku abaana ba Jordan, tenabawa directives okubeera nga bagenda okutravelinga nga mwenda era beeraliikirivu bagamba nti bayinza obutatambula nga mwenda okusinziira ebintu gye birimu kuba bagamba bagenda bawa information ku lwokuna luli olwaggwa ebalagawo gye bagenda okusasula naye embassy tenabakusukuma information yeeyo. So kakati kamutereko Kadama ono ye alina experience mu Bawarabu agamba ebyo byonna boosi wa Shadia byagambye byonna bya bulimba, abamanyi bo balimba. Halo nyabo, oli Kadama TV. Mr. Kadama nkulamusiza mukwano. Assalamu alaikum. Omukazi oyo alimba oyo mukama wa Shadia alimba. Nze kankubuulire musajja wattu, nakola emyaka 2 e Oman, nkoze emyaka 2 n'emyezi kati guno gwa 5 gugwako kugenda kuggwako e Jordan. Oman nakikuba ne kiggwa, naye we kyatuuka nga naatera okumala mukama wange bakama bange bampisanga bulungi mu Oman. Abaasooka be nali nkolera we nagenda kati yalina maama we nga yagwamu akazoole ng'agira ne kajja ng'aliko omuzimu ne kamala ne kabula ne kadda ne kabula. Kati ng'ajja ewaka ate yanjagala nnyo olw'ensonga nze nali munaaza, yali yeeyonoonera mu ngoye nga nze munaaza, nze mulabirira buli kimu nga nze nkikola. Naye ebbanga lye yamalanga nange ng'agenda okudda ewaabwe nga anyirira. Kati ne bagamba ne bateesanga abaana nti muleke Aisha y'abalabirira ani maama. Ne nkwata ekkubo ne ntandika okubeera n'oyo omukadde. Kati ewa maama mu tawuni navaayo nga naakamala omwaka gumu n'emyezi 6 mu amaani. Ne tugenda mu kyalo ky'omwana ekimu bakiyita Thalman, ne tugenda ne tubeera eyo. Wabula bye nafunirayo yalinayo kiwala kye ekikulu ekyali kyalema obufumbo. Mmanyi biremwa nnyo obufumbo ne bituula ewaabwe nga kibeera naye mbu kyekikuuma ewaka. Kati olunaku lumu kiŋŋamba, Aisha fumba emmere nga ngenda nsooka ntuula. Baali ku TV mu ddiiro nywa caayi, TV baali bagigyeko naye nga tevuddeeko bulungi, baningako switch emu nesigala kakala ka bbulu. Kati we yajja yalowooza nti nze ntudde ku ki, nze mbadde nteekako TV we muwulidde n'akola ki, ne mmaguka ne ntuula ne nywa caayi. N'aŋŋamba lwaki otaddeko TV? Ne mbagamba nange sinze nti oyo kyava atandika kedhaabi ntefekkerana kidhaaba gw'oli mulimba, lwaki gw'olowooza nze mulimba? Tebaagala bagamba nti balimba abantu abo, tebaagalira ddala. Era bagamba mbu omuntu omukulu tebamugamba nti alimba, ne waaba akoze ensobi tebamugamba nti alimba. Era bo beewakana. Kyokka papa we yajja oba eri gye nali nkolera abansindika eno mu kyalo ne mbannyonnyola, tebaasobola kumpulira wabula baawuliriza oli omukyala gwe baasobola okuwuliriza. Naye ate nga namala ebbanga nga mbakolera nga sirina buzibu nabo. Naye bwe najja eno mu kyalo kino ekikazi ne kinfuukira akabizi mu kutya. Abantu abo balimba
naddukira ku poliisi ng'ebbanga liweddeko kyokka tebaagala kunziza waka. Ne mbagamba bannange munyambe nzire waka. Omukazi kyava ŋŋamba kontrakiti yo teggwangako wakyusa ekiyumba. Ne mbagamba kitya nakikyusa ludda wambadde mmanyi nti ndi mu famire y'emu si mmwe mwateesa. Ne baŋŋamba anti neyamba kati awo kwe kuddukira ku poliisi wabula ne ku poliisi tebasobola kukuwulira bawuliriza oli. Kati oyo abadde alowooza Shadia nti ono omukazi engeri gy'amanyi Oluwarabu oba oyo omuwala amaze emyaka 4 gy'akolera nti amaze ebbanga ng'amanyi Oluwarabu era alwogedde. Kati ayagadde amugambe nti kitaaba nti Shadia ye mulimba naye nga ddala abaana abasinga era bajja kiwakanya abamanyi ku Luwarabu bajja kiwakanya ekintu ekyo bajja kiwakanya kuba abaana abasinga tebatutwala mu ddwaliro batuwa zipanado. Tetwagala kutulimba mbu omwana bamutwala mu ddwaliro tewali maka g'obeeramu n'otakola tegaliiyo naddala ng'abakyala abo balina abaana n'obakolera tebasiima. Ebintu ebyo biringa emisege bibeera binyirira kungulu naye nga munda bijjudde emitima emibi birina emitima emibi. Omwana waaba yabagambye bamutwale ku poliisi ekyo omuwala kye yaliyogedde tibamutwale ku poliisi oba ku woofiisi bamuleke omwana bamutwale ku poliisi oba ku woofiisi nakyo kiggwe tulekeraawo gamba muno bannange nayogeddeko naye n'ayogera bw'ati ne bw'ati omanyi ki oba alimba ayogera wallo ebyo ebigambo babikozesa nnyo newaaba yabbye ng'omulaba bw'oti. Kati abaana ba wano bamanyi okubba ssente n'azikwasa n'omugazi no ssente zaaki. Maama we n'amubuuza ssente zibadde wano ziriwa nti simanyi okakasa tomanyi wallah n'atandika okwogera Allah. Bannange abantu abo balimba basala naye be bakyasinza obulimba mu dduniya. Lekeraawo gamba mbu omuwala temujajinga omuwala nti yabadde alimba omuwala yali mutuufu. Kadama TV tukyeyongerayo oyo bw'ati bw'abadde ateesezza eggulo twasobodde kubaweereza emboozi omukyalo ono yakontaktinga boosi wa Shadia ekintu nga bwe yakimugambamu kuba yagamba yamukontaktinga n'amugamba Shadia agamba bw'ati ne bw'ati temuwa ddagala temuwa mmere temuwa ki. Kankuteereko omuwala ono gundi Kadama ono nga annyonnyola boosi wa Shadia amusukumidde voice note amugamba kiki ekiriwo ng'amugamba mu Luwarabu. Abamanyi Oluwarabu mujja kuwulira kiki kyategeeza. ما في سلم تشفى ما في دواء شغل واجب ما في راتب ما في جيبها راتب ما في أكل كلها غراب ما في جيبها بازلين ما في جيبها صابون ما في جيب كله غراب ما في كلام أنا يضربنا كل يوم يضربنا أنا كلام هذا دنيا كل نفر سوي كده يضربنا كل يوم ما في أكل ما في كله أغراب ما في جبنة يبي وين أوغندا انت ما يبي تشيله أوغندا الحين في نفر روحي أوغندا يبي روحي أوغندا انت سوي ورق بعدين تشيله أوغندا مشكلة كلام أنا كله ما في شغل مريض واجد يبك أنا كسلانة أنا ما يبي شغل أنا كسران ما أدري ليش مشكلة أنا في من السعودية 4 سنة هذه مدام
أجي كله كويس 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 واجد. أنا ما يديروا بروجان، ما أدري ليش أكو أنا يبي كل يوم يبي، ما أدري ليش. Yeyo emboozi Kadaama Munnayuganda by'abadde ayogera ne boss wa Shadia Omwarabu. Wabula n'omwana w'owaka ayina ate n'ekyayogedde ku Shadia, naye ffe tugamba nti okutwaliza owamu ani mutuufu ani atali mutuufu. Kadaama amazeeko contract ye, Shadia bw'aba amazeeko contract ye, kikkakatako nga boosi musasulire tiketi adde Uganda. Ebisigadde tunaabiraba kuba kati wakyaliwo opportunity tino zitambula. Shadia tanaba na kweregisteringa. Shadia registeringe, ebisigadde tunaabiraba. Oba yali yeeyisa bubi tetuganye, oba yali teyeeyisa bubi no problem. Issue eriwo time y'okugenda Uganda, this is the time. Wabula omwana w'awaka naye Kadaama ono yasebodde okubeera ng'ayogeddeko naye n'amufuna. Bye bino omwana w'awaka byagambye ku Shadia. Yes, hi. I want to tell you about Shadia. When she worked with us, she always angry, she always shouting. Even imagine she pushed my mother, she always would. And honestly, wallah, not because she's my mother treat her like your daughter. And my mother always told her, you like my daughter. I know you're far away from your family, from your mother. I know this. And she treated her kindly. Even when Shadia screaming, shouting, my mother hugged her. But the last days, she had some programs, I don't know honestly what these programs. And she told my mother, I don't want to work here. I want to go Jeddah, I want to go Riyadh. Sometimes she said, I want to go Rwanda. The next morning, she ran away in the morning. Even when she ran away, my mother was scared about her, that someone finds her and do something wrong with her. She told my brother to go and look after her. My brother go and look after her. He find her, he bring her to the home. My mother asked her, why should you do like this? It's dangerous for you, it's not safe for you. She said, I don't want to work here. My mother said, okay, wait until the flight booking is open, we'll make a reservation for you. We go to the one. She said, no, I don't want to work one more day. I will kill you. I will kill your daughter. I will kill my sister's children. She said, I will kill them if I see this thing. Even when we talked to the office, they said it's not their responsibility now. When we told her that, she said, okay, I will go to the police. It's fine to me to go to the police. And you know that her salary, we give her month by month, we give her her salary. We transfer it for you. The next morning, my mother take her and put her in the police station. I told you that because I want you to know that she's fine and she's in the police. Maybe they took her phone. Maybe she didn't find a charger. But she's okay, inshallah. أصلا الذنب حقي هي شوفي تعبانة من ذنبنا، كل يوم مسوي لي مشاكل. دحين أنا تعبانة، دحين تعبانة بمستشفى، كل يوم روح أجيب الإشاعات، جابت لي مرض، ما في يسمع كلام، ما في يرد كلام كثير، يصيح، ما في يتكلم باحترام. ما في تعبانة. أنا ترى حرمة كبيرة، أعرف كل شيء، ماني غبية. أشوف لو هي تعبانة وديتها، أنا خايفة عليها، أوديها مستشفى كله كورونا. في ناس راحوا بس عشان شوية تعب بعدين يجيب كورونا، وأنا وديتها مع هذا كله، وديتها مستشفى بفلوس، من فلوسي أنا. كله حرمة هنا، كله ناس ياخذون فلوس من شغال، أنا ما أخذت منها ولا ريال.